Mamedika Chika, mazaka banga sharinga namwe. Ramwe nadala bavubuka abato mwesimye nnyo nti ku mirembe gyammwe muli mu information age gye bayita social media nti ebintu binaagaana bugaanyi naye nga yo information ebaweereddwa gwe weerondereko gy'oyagala information nyingi nnyo ate oluusi eba floodinga n'ebayitirirako n'ebalemesa bulemesa. So obuvunaanyizibwa buli erimmwe okulaba ki obwongo bwo kye busengejja nga n'ojjamu. Kati nze Mamedika Chika nemedde nnyo kukya okubagamba bannange tulimenga bwe tulunda. Tulimenga bwe tulunda. Kuba bannange okulunda kujuna. Bannange okulunda kujuna. Ate ng'okulunda kusupplementinga okulima. Nze bannange kasookedde mwaka guno gutandika mbalaze ente eziwerera ddala nga ntunda ezange nnyingiko naye ekyokulabirako kirina okufunibwa nti gwe tekikwetaagisa kubeera na nnyingi bwe zityo naye naawe 2 ne 3 ne 4 z'olina naawe osobolanga okuggyako akayana. Kati nze ku wiikendi eno ntunzeeyo obuyana 15 nga mbuguzizza omwami avudde embalala bulamba. Ente bannange ezisinga tubadde nga tuzijja eyo era tukyayongera okuziggyayo naye bannange ekyo tukifumiintirizeemu nakyo nnyo nti omuntu n'ava eyo gy'avudde ewala ennyo n'ajja n'ojja ekyaggwe okugulayo ente ozitwale olw'okuba olulyo olulungi olulunde najja ne kaasi we mulamba nawe n'otaba mubi n'omukuba mu nsawo yo. Bannange ekyo tubeeko ekyokuyiga tekikwetaagisa kutunda buyana oba bulumi obwo 15 in one single go. Nze egundi eyange enneneko naye kati ekyo bannange tukifumiintirizeemuuko. Bannange ensimbi ne bwe mba sizoogedde naye akayana obuyana bwa myezi 4 butambulira mu 1,223,000 okuggyako ng'omukendeerezaako ate nga zifunirwa wamu. Teriyo atunda nte ku bbanja teriyo atunda mmwanyi ku bbanja naye booda ennaku zino bazituwola n'osasula mpola mpola. Ekyo kirina bannange kye kikutegeezaamuko. Naye kati n'otunuulira nti omusajja ono kasookedde omwaka guno gutandika nze buli myezi 3-4 nfulumya obuluma 3 naye ng'ate oli ohasolinga okubulimira emmere naye at least kirinako red market. Naye bannaffe abo since time immemorial emyaka gyonna nze gye mbaddewo nze ndabye ente nga zitise buli lunaku naddala ku Friday nga ziyingira mu meat packers. Bannaffe abo bayoola ssente mmeka olubeerera. Ekyo tekituwa kyakuyigirako. Tinaffe tulimenga bwe tulunda. Ate n'obeera nga bw'oddira obulumi obwo n'obuggyawo then ate n'osigaza obukazi bwe bayita obuyana. Era kati nzigyawo 30 n'ensigaza 40 obukazi myezi 4, 5, 6. Kwe kuggumiza okw'ekisibo. Ate nzigyawo buno nga waliwo obulala obuli mu kiyumba obutandise okukula obutakyasobola kubeera mu kiyumba bugenda kuddira buno mu bigere. Ate n'otabeera nti ogyewo gwe tojja kusigazaawo. Ate era n'obuluma obulala obugenda okusubstitutinga eri enkulu bwe ziba zigenda zikula kuba oziggyamu. Then ng'ate olinawo endala z'oparedinzeewaawo eziddawo. Let me hope that ekyo ekyokuyiga tukifuna.
engeri gy'enshuaringamu cash flow ng'olina faamu kyebalinda myaka 3 kukubuulira nti myaka 3 ojja kuba ne ssente bweziti mu nte ezo. Ente zirina okuzaala, bwe zizaala n'otundako. Tetukuuma nte culturally nga bwe baazikuumanga nti paka nga waliwo olumbe eyo seddume lwegwa. Ente osobola okuba ozitunda buli taamu lwebegenda okutandika okuzaayo abaana mu masomero. Nga bakitaffe baaterekanga emmwanyi nga n'abalala bwe balina fixed deposit oba other financial products naye bwaziladdalinga nga bw'ajjayo ssente ze. Naawe osobola okikola mu kulunda mu nte. Essaawa zino nfulumya zino n'enfulumya zino ne toyinza kufulumya ng'olina ntono bw'otyo. Naye ow'entono abalina ennyingi nabo baava mu bantono. Ate gw'olifuna otya ennyingi nga totandikanga. Olina okutandika n'emu 2 3 ne zigenda nga zikula. Kati gwe n'olaba omusajja nga ennyana ezisigaddewo lwerwo. Omusajja ng'akola ebintu in very simple way. Tolabyewo biyumba by'amaanyi nnyo. Obuyana buubwo obusigaddewo buli ku nsozi za Musenyu ze nabuteerawo. Butunuulira geeti bugaa nti baboyi babatutte oba baboyi balazeewa. Kubanga baboyi obubafuuyidde oluwa bonna ne balinnya loole. Bonna bagaalo ne badda ku geeti ne batulayo eyo bagamba baboyi babatutte kuliirawo olwaleero. Bugaalo ne mugamba temufaayo bali gye bagenze sigenda balumizaayo. Ate olaba nabasibiridde n'ebisawo by'emmere bya sayireja. Amanika ki Katonda yakukola. Ne ngamba omusajja nti ozitwala mbalala bakuteereko ebisawo by'emmere bwe zituuka eri oleme kulumya nte zange ennaku ku lunaku olusooka. N'ozipakirirako n'ebisawo by'emmere. Ekyo kibeere kyakuyiga bannange nga tukola. Ate era tukole n'omutima omulungi. Kuba kati era obwo obulume bwe buvudde kati ate obulaba buli paraded okudda mu kifo kyabwo weebuli. N'ekiro baazadde. Y'embeera eyo mwe tulina okukolera. Kyekyo kye mbagambye nti mwe abaana abali mu information age mwesiimye. Tolina kutikka loole ya nte ng'ozifulumya. Naye ne bwe ziba 2 3 nga gwe z'olina n'okama amataago n'ojjawo akalume akamu emu kitundu yo obwo obulume bwa myezi 4. Ngenda kuyingizaawo kati obw'emyezi 2 obuva eri mu kitundu obuva eri obubadde mu kiyumba. Naye kati ente ezo zonna okubeera nazo omuntu ajja kugamba nti naddala gwali wano mu Buganda okisobola otya? Ne nkugamba nti ente zirimira emmere. Nabalaga nga ntegeka eriya yange wengenda okusimba kasooli. Alhamdulillah twafunyeyo ekire kimu ekyenkuba. Nendooka nsimbula abasajja bange bonna ne mbatwala tugende tusimbe kasooli. Kasooli wuuyo mumutunuulira engeri gye tumusimbamu. Aweze. Abasajja bonna ttiimu ogiraba yonna. Kasooli. Tojja kuliisa nte kubeera na nte nnyingi ezo nga tolina mmere gy'oziriisa. Eyo ye extra age. Central Region wano gye yalibadde ekozesa gy'erina nti ettaka lyayo ddungi. Naye empeke bw'ogiteeka ng'ekyali mu ttaka gwe teekayo empeke eyo okugimeza kwa Allah n'okugibaza kwa Allah naye ng'ogitaddemu gwe teebereza abasajja abo bonna b'obalaba
olaba olunaku olumu ate bayongeddeyo n'ensawo endala twasimbye kiro nga 4 olunaku lumu ne twongerayo. I think that's the difference between America Chika and other people. Akulaga nze ettaka liryo ndikulaze, nalikulaga nga nditegeka, ndikulaze nga mazo ditegeka, ndikulaze twasimbye over the weekend. Kasooli wuyo mukulaze musimbe. Insha Allah Mungu bw'anaaba atuwadde obusaasizi bwe. Bwe tugenda okujja kasooli bwe tugenda okukolako silage. N'omulala tumukaze tumukolemu maize silage. Era aliibwa ente zaffe. N'omulala tumukaze tumukubemu akawunga. Si abakozi bali tebalya akawunga ka kasooli, basajja bali bakawunga ka muwogo. Then omulala tuguze abantu abalala, abaana bali mu masomero. Nene mbalaga patani yange. Kati era kambalaga patani y'emiti. Engeri nze gye nkolamu ssente emiti. Juzi nabalaga wano nga tusaze ekibira wano mu Lusanja. Ekibira kya mutabani wange tuyitawo Abubakari. Ne mbalaga emiti nga tugisaze tugijjeewo. Ne mbalaga giigyo tebannaba na kumala kugijjawo, emirala giigiri gikyaliwo. Naye nze ekitundu kye bamala kye twokya. Ne ntumya omusajja wange nti Abdu tikkoleeteyo omutwalo. Naye ate mu miti egyo nga nsimbiramu ne kasooli. Gwe kasita ogiwaako kadaapu oba ku maniwa ate gw'ojja mu nte. Kati waawano tetusimbye tetuzizzaawo. Ate ne mbawa ne theory eyo. Kati laba omuntu abaali bagamba nti emiti kasooli atta emiti nze nga ngikuza. Mbalaze kati gisusizza omwaka nga mbalaga cycle. Benna amala okujjamu nga mpe ab'ekyalo nga basimbamu ebijanjaalo byabwe. That cycle is there. Kati emiti bwe ginaaba gikula bwe gityo. Simbamu mingi. Nze nsimbamu mingi ne ngenda nga ku myaka 2 nga ntemamu. Naye mulina kye mugenderedde nti wiiki eri nabadde mbalaga nga wano ekibira tukisalawo. Nti wiiki eno mbalaga nga tukisimbawo. N'abasajja bange awadifo. Ne mukola ne mutuusa ssaawa emu ey'akawungeezi. Ng'abasajja bakwenyumiririzaamu. Kawungeezi. Ssaawa egenda kwera emu naye nga batambula basanyufu. Ekyo kiva ku kino okozesa abakozi bw'otyo. Obusigaddewo tubutwale tubutereke wali. Kubanga tugenda kusimba emiti omutwalo mulamba. Tunaabuddira enkya. Nabano nga bamaze okusalawo. Oli mukozesa oyo akozesa abantu nga banyuka ku ssaawa ng'egenda kuweera emu ng'ate baakedde ku emu. Naye nga basanyufu enkeerera bagenda keera ku emu nga batandise okukola. I think abaana naddala abavubuka abato mwesiimye nti muli mu information age. Mulabe engeri eyo gikozesaamu. Mulabe nga information ebaweebwa musalawo nti information eno eri relevant teri relevant. Ti ekintu kino kisoboka kino tekisoboka. Muhammad Kachika okubalaga akakamotoka atikka buli lunaku. Naye si yasoose. Abasajja bankole batisse nga loole ne loole. Sitan yaffe nti kati naffe tutikke. Naye tukozesa ebyo bye tulinawo. Tukozesa ekyo kye tulinawo. Tekikwetaagisa kubeera na lugo lunene bwe lutyo. Nante empitirivu bwe zityo. 1, 2, 3 4 zikuyambako. Kyekyo. Abaro! Awadifo!